Mwebale nnyo okutugoberera baniriza ku mukutu gwaffe guno Olulasangeye online TV oba Munnabusiro n'Olulasangeye ku YouTube. Mukola kyamaanyi okusubscribinga naddala mmwe nga buli lwojja osubscribinga ku mukutu gwaffe guno. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala, mbeebaza kubanga mukola kyattendo. Nange nnoonyereza buli lunaku nga njagala okubaako bwengatta ku kumanya kwammwe, nga njagala okubaako bwennyongera okubamanyisa ebintu ebyenjawulo mu lulimi lwaffe luno n'obuwangwa, ate n'ebyafaayo okutwalira ddala okugattira awamu oba okutwaliza awamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna mikwano gyaffe, abalayikinga, abakomentinga, abasheyalinga. Mukola kyattendo nga gwe bw'ofuna omusomo guno ate ogabirako ne munno. Kale mmwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyemukola ekyo kyattendo, mugende ddala mu maaso, mugende ddala mu maaso nakyo. Data oyo gw'oteekamu n'osheyalinga munno n'omuwaako, Mukama Katonda akubiseemu ate era akikubalire. Abagaziyize, abatemerera, abeerulire empenda. Nze musomesa Munnabusiro Sava Bosa Musisi Sengule 2022 Omulasangeye. Nkutegeeza nti nakuwandiikira ekitabo Olulasangeye, kinoonyeko kiba kya mitwalo 10, waliwo bassekabaka b'ensi muwawa kiba kya mitwalo 3, waliwo effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 kya mitwalo 3, waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri nakyo kiba kya mitwalo 3. Kakati nga mmaliriza okulanga okuyisaawo obulanga obwo ate n'okubasaba mu subscribing oba mwegatte ku mukutu gwaffe mugweyungeko, ntandikirawo butereevu kubanga kabanda zitaganya nzige kusula. Wendi nnyo olwaleero ye lwaki sibagamba nti ndi ku ssaza Busiro kubanga nze Munnabusiro era nsibuka mu ssaza ly'e Busiro. Olwaleero nsazeewo essira nditeeke ku ssaza lyange nange lwate munnange agita tagiwoomya. Manyi nti ekyo mujja kubeerayo mugambe nti nno Munnabusiro olwaleero naye ayogedde ku byafaayo bya ssaza lye, naye amasaza mangi nzizenga nga bawaako ebyafaayo byago. Olwaleero ndi ku ssaza lino Busiro. Naye nga kyetulina okumanya essaza lino Busiro lyakulemberwanga Bankima, naye olwaleero alikulembera mu nnono ayitibwa Mugema. Omutaka Mugema ono abeera Wankima, akulira ekika ekyenkima, jjajja owa Kasolya ye Mugema. Kati edda oba mu biro ebyedda ye yalamulanga essaza lino, era lyalamulwanga mu nsikirano. Ab'enkima be baaliryanga mu nsikirano essaza eryo erya Busiro. Obwami obwo obw'essaza Busiro ddi lwe bwayawulwa ate ku bwami oba ku butaka obwa Kasolya, Lumegumba amazzi gawole, baabwawula ku mulembe gwa Kabaka Daudi Chwa Bukajumbe Anabusereka Akeera. Baabwawula ku mulembe gwani? Kabaka Daudi Chwa Bukajumbe Anabusereka Akeera. Ne bwawulibwa obwami obwo ne babwawula, n'abeera nga Mugema eyali afuga essaza Busiro asigadde ku bwa Mugema, kubanga obwa Mugema si bwami bwa ssaza wabula bwa butaka obwa Akasolya akyabeddira Enkima. Ne bwawulibwa bulungi nnyo. Kati ne balonda erinnya Ssebwana okubeera nga liweebwa oyo afuga oba alamula essaza Busiro mu nnono. Ekyo bwe kityo bwe kyalinga era bwe kityo bwe kyabeeranga ebbanga lyonna lyonna mu biro biri ebyedda. Kubanga okuva ddala ku Kabaka Kimera essaza Busiro lyalibwanga mu nsikirano, naye okuva ku Kimera lyalibwanga mu nsikirano. Kati kino kyakomekkerezebwa ku mulembe gwa Kabaka Daudi Chwa Bukajumbe Anabusereka Akeera oba Chwa owokubiri, nekiryoka kyawulibwa. Era omugenzi Esi Wamala yaliko Katikkiro wa Buganda ye wuuyo eyasookera ddala okuyitibwa Ssebwana mu nsikirano. Ng'olwaweereddwa essaza ly'e Busiro, erinnya eryo erinnya Ssebwana baalironda nga baagala okujjukira omusajja Ssebwana ow'Olugave. Ssebwana ow'Olugave ono n'ombuuza ate baali bamujjukirako ki? Ssebwana ow'Olugave kituufu baalyoka ne balonda erinnya lye okumujjukiranga kubanga Ssebwana ow'Olugave yakuumako ku Nnamulondo ey'e Buganda. Yakuumako ku Nnamulondo ey'e Buganda era kyali kituufu okumulonda nga
erinnya lye liberenga eri oyo akulembera essaza Busiro kubanga yakola byatendo oba yakola kyamaanyi okuba nti yakumako ku Bwakabaka yali wa Lugave era erinnya lino Ssebwana lyalinga lituumibwa mu Lugave. In fact bwembanga seerabidde Abolugave balina essiga Abolugave balina essiga essiga lya Ssebwana liri Ggere Ssebwana essiga lya Ssebwana Eggere yafuuka mu Ggere naye nga yali Ssebwana kubanga bwe yadduka wamanzi jjukidde yadduka nga Kimera bwe yawulira nti nno Omulangira Kimera bamuleeta okusikira Obwakabaka oba Namulondo y'abajjajjaabe yadduka emisinde n'oluzzi olumu lwe yali abuuka engoma ye n'egwamu baalutuuma Kamira-ngoma. N'adduka n'agenda yaddukireyo Ssese bwe yatuuka eyo n'agamba nti eggere lyange lyerintuusizza yali musajja wa Lugave kati eryo essiga lya Ggere liri eyo e Malanga essiga lya Ggere e Malanga Ssese liri eyo lyaba Lugave lyava ku musajja oyo Ssebwana era eyali ow'okujjukirwa ennyo olw'okulonda erinnya eryo Ssebwana eri oyo alamula essaza ly'e Busiro. Kale kinajjukirwa oyo yakumako ku Bwakabaka nga Chwa asooka amaze okubula amaze okuva ku Namulondo. Chwa Nabakka naye yabula bubuzi okufaananako ne kitaawe Kintu naye yabula bubuzi. Kale kya byafaayo essaza Busiro ebyo bye byafaayo byalyo ate bwe naabanga nfunyewo akadde akalungi ennyo era akagolokofu nja kudda nja kukomawo mbawo ebyafaayo by'essaza Busiro essaza lyaffe ffe bannabusiro nja kuddawo komawo mbawo essaza lyaffe ebyafaayo ekitundu ekyokubiri naye kati kino kyekitundu ekisooka Busiro bannabusiro yonna gye muli batumiddeko era mbakubidde ku ngabo y'abajjajjaffe mubeere bulungi mweraba.